mazima tunulira omusajja ono gwe wenna omuzadde yakeera enkya ku makya n'owerera omwana wo n'asoma bulungi n'amaliza bulungi nnyo emisomo gye nga Alright, breaking news. Amawulire si malungi. Aba international community basazeewo okukola ku mukulu amanyikiddwa nga Moses Ali Mbikulekedde Maasawo. Bagambye nedda ssebo togenda kumanyira bannayuganda gwe ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Video nzikulekedde Maasawo ogenda kubeera ng'obinyonyo. Kanyagala kumanya ebirowoozo byammwe mu comment section. Mulowooza bye basazeewo gye biri oba omusajja bamuleke afuge mpaka lwagenda okukola ki okufa. Video gimpereka like omunankyukakyuka aliyo Uganda lyayagala eggwanga yo Uganda gwali mu Uganda nawe ali wabweru w'eggwanga Uganda ate n'ekirala ate weerabira okusubscribing oba omaze katugenderewo mu kyatulese olunaku olwaleero omukulu guli mu kubeera ng'olaba ku screen yo yabadde alayira naye nga oh my god tewali abantu abadde batendinze kye babadde bategeera nga bagamba omusajja byaddala abiki yabadde ayogera. Video yatuuse ku bazungu ne bagamba nedda balina okuyamba His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala abajjeko bano abasajja sokolize Haji Mpombo nga bikunyura tumali tuyongereyo n'ebirala ngambi byaddala gwali ku side ye oba nedda nga performinze bulungi n'okutuusa kati ng'akyanoonya emirimu tagiraba. Omwana alina amaanyi alina amagezi ategeera obulungi omulamu obulungi asobola okuweereza eggwanga lye successfully ng'ali mu kunoonya mulimu tagulaba nga office erimu ono akutta omuzindaalo ne yeegaaya ne bakuba mu ngalo mbu alayidde. Imagine ne bakuba mu ngalo mbu alayidde. Kati etteeka erigaana okukola ebintu ebivumiriza ensi yaffe ebikakkanya ensi yaffe lirinda kyogoba omusajja ono mu paalamenti. Bino byakola ddala bwe birabibwa ensi endala zisobola zityo tuwa ekitiibwa nga tulina abantu abafaana bati mu ofiisi z'eggwanga nga baweereza ggwanga. Ensi yaffe Uganda eri ku likodi nti y'emu ku nsi esingamu abavubuka abato. 85% of our population bali wansi wa myaka 40. 85% myaka 40 nga ono yabakikira mu parliament. Nga yabakikira mu parliament. Mujja gamba nti bw'abanga atakola bulungi lwaki temwaleeta omuvubuka n'amuvuganya n'amugjayo. Bameka be twaleeta ne bavuganya abantu bamwe ne balemezaayo. Bwe twaleeta Lumongoya temwalayizaamu Aishaka Misa Kabanda. Nyanzi bwe yawangula temwalayizaamu Madina Nsereko. Ono omukyala we Masaka Umani MP bwe yawangula temwalayizaamu Nammere. Twalonda balala ne mulayiza balala. Olaba ne president twalonda mulala n'akakiiko k'ebyokulonda ne kalayiza mulala. Obo kitegeeza ndi mmwe mulina okuddamu amagezi mwagala ensi yammwe mututaase embeera ezifaanana bwe ziti. Kati kikyayinza okuteeseza constituency ye tamanyi na kigenda mu maaso omusi bamukwasiza muzindaalo bwagira ati bwe yenjenya ne bakuba mu ngalo mbu alayidde. Ensi yaffe lwaki mugiswaza otuuka ku ekyo? Lwaki mubonyaabonya omusajja ono? Mwe amateeka galina bakwata n'abavunaana kuba ono mumutulugunya alikyali ddala emyaka gyo gikyasobola okubeera mu office nti aweereza eggwanga. Mmwe ensi yammwe ensi kikaaki etaliiko kkomo ku myaka mu office. Etaliiko kkomo ku myaka ku bantu bateekeddwa kubeera mu office kuweereza ggwanga. Mutulugunya abantu omusajja tamanyina biri ku nsi naye olw'okuba nti mutya nti ekifo kye muyinza okugendamu wa NUP najja n'abawakanya bye mukola at least mukuumirawo oyo atalina kyakolawo naye nga gumutaddewo. Muvumaganya ensi yaffe etteeka lye mwalese linasooka kukwatammwe. Tulonda balala mulangirira balala nga mutuleetera bano wallahi muli babi nnyo. Alright, wenga tubitadde ku mabbali right honorable speaker Anita Amonge avuddeyo n'asuubiza kino Muhoozi Kainerugaba tagenda okumusobola ye already okufiira ku bantu mbu abantu bamwagala abeere speaker wa parliament ya Uganda eya 12th parliament mujukira bulungi nti no 11th parliament yabadde speaker naye oh my god ekibadde mu parliament namwe mwenna mumanyi biki bibaddeyo. Nenjagala osooka omuwulirize ongambe byaddala Anita Amonge bamwongere ekisanja nga speaker oba bamugobe nga gino Muhoozi Kainerugaba we yabadde asazeewo babwani or both. The people who are fighting me, the God I serve will fight back. There are people who are saying they want to reclaim their seat as speakers. Reclaiming a seat of a speaker. They want to reclaim a seat of a speaker. What did they live there? What haven't we done?
Nyoma moni somata, are nyoma mtoto somata. You mean in Teso we don't need a speaker? Oh no, Teso mamo niko techo lungongoni. In Bukedea we don't need a speaker. Oh no, Bukedea miko techo lungongoni. Maybe I'm a better asset than them. Erai se kijinji do ade paringunu kere. And I want to tell you, we are still there. By the grace of God, those who think they are going to continue fighting us, will be put to shame. And I am not going to come down on the issues of homosexuality. I will continue condemning them. That business of bum shafting people's children must stop. The issue of fighting me on social media, and then you say Anita resign and go where? Those people who are saying I should resign, did they put me as members of parliament? My voters are here. And my president who supported me is supporting me. And all those who have been fighting me, we have known them. And we shall deal with them. Ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu Dr. Nico ye ne Balaam, oh my god, ne lutalo lwanyumidde gwe nakyukakyuka ali eyo. Vidiyo eno ngikuletedde njagala olabe ongambye byendera mulooza Dr. Nico His Excellency Robert Kyagulanyi ng'atudde mu ntebe bamuwa omulimu ki? Kubanga oh my god olaba alumba minisita n'amuwa ebibye live ku simu asokola olutalo engeri gye lwagenze gwe tana subscribing nyongera n'okujjukiza Sheikh Ashraf walinnya okulombereddwa gwe nangolo yina ebizibu namba ziziri osimbyao 711 osobola okubitako wano mu inbox ku WhatsApp nabera nga akuyamba sokolabe being with physical body like skin like you have mentioned. Look, Mr. Balaam, I'm going to let's talk about the constitution of Uganda, right? That is something concrete. Yeah, no, but I don't want to talk anymore about the Bible, Mr. Balaam. Sorry, I want to talk about Uganda. Yeah, because the Bible is clearly not in good hands with you. So the constitution is way more clear, and according to the constitution of Uganda, the power is to the people of Uganda. Yes, the power is to the people of Uganda. Sorry? The Constitution of Uganda say about crime? Sorry? What does the Constitution of Uganda say about crime? Yeah, what it says about crime is that every criminal should follow due process. And what we see that in Uganda there is no due process. Like this murderer Okello, within a couple of weeks you had him tried, but Alex Waiswa is still in pre-trial. Why isn't there trial? So that is wrong in Uganda. There should be the same rule of law, but there is not. The rule of law is used against opposition. You are committing any crime you want. Anita Among can steal as many iron sheets as you want. Your colleagues in the PLU can steal, can corrupt, whatever. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Whatever they want, because you will never be investigated. Okay, now I want to tell you about the Constitution of Uganda.
In 1995, as amended, crime is not listed as a single definition in one section. Instead, the Constitution sets out principles of criminal justice, rights of accused person, and state power to define crimes through law made by Parliament. What counts as a crime? The Constitution itself does not list crimes like theft or murder. Instead, crimes are created by law passed by Parliament. Example include the Penal Code Act, the anti-corruption laws, etc. So I want you to understand the crime of anything prohibited by law, punishable by the state. So key constitutional principles about crime: no punishment without law. But Mr. Balam, you really have to stop talking about the law, because there is no law in Uganda. You know very well there is a maximum time for anyone to but you have to stop lying, Mr. Balam. If you lie, then I have to interject. You know very well Machete, why Machete is in jail for 4 years. He is not even tried. That is illegal. All of these guys, they're in civic courts. Sorry, they're in military courts, and you know very well that the high courts. But you have to stop lying about the law. I have a meeting with the minister in Toronto. He's taking me out for dinner. Yes. So Article 28 verse 7 says, no person shall be charged or convicted of criminal offense which is not defined by the law. This means you can only be punished if the law already defines the offense. Presumption of innocent, Article 28 verse 3, that is chapter 3. Article 28 verse 3, every person is presumed innocent until proved guilty. Then C. Exactly, yeah, but still Machete, Olivia Lutaya, Alex Weisa, all these ones, they are still hold, yeah. So they should be given bail. Mr. Balam, if there is presumption of innocence, they should be given bail. And against the law of Uganda, they're not giving bail. Article 28 includes right to defend. But Mr. Balam, what you're doing is totally useless. You are reading laws and laws and laws, but the laws are okay, but it's the courts that are misjudging them, that are in the hands. It's very simple. You know very well that these